Uganda nga bulijjo omuweereza waabwe. Nze omu ku abadde nga nakola ina Ichuli buli Lwakubiri ng'essaawa eno wenjogerera ndi ku tuli Kyanja Ichuli kati omugenzi ne bamukubidde amasasi. Embeera ya nnaku nnyo, embeera ya kinnyikaggobe. Olabawo baatu za poliisi n'abapoliisi abaliwo, abantu bakuŋŋaanye buli omu ku Ichuli akubiddwa amasasi. Bifaananyiriza ebiyitima nange mbirabaawo in a surprise. Abadde embeera eriweraga nti abadde anaatera n'okutuuka ewuwe. Abadde kumpi ne geeti. Abadde in fact kumpi ne geeti, abadde abuzeewo geeti emu atuuke ewuwe. Ge masasi agamukubiddwa. Ebifaananyi biraga nti gayisiddwa mu ndabirwamu, naye nga sofa tewali nnyo kyategeerekese ku ekimuviiriddeko okukubibwa amasasi. Embeera ekyaliwo banne, embeera ya nnaku nnyo. Yagamaliddwa n'omusajja atalina ttabbu. Wetwogerera nga ye n'omulambo gw'omugenzi jjajja Ichuli gukyali mu mmotoka mwennyini tegunnaba nga guggyibwamu mu drone nga bw'ogirabaawo. Tugenda kuba tubawa live update according to what is happening right now. Naye ng'emulaba eyo drone yaffe eya jjajja Ichuli gy'abadde yayita amagye ewuluguma eboggola in case ng'alina w'alaga. Era eno ng'erabiddwako mu bitundu bingi omuli Ekyaluwa, omuli Ggulu, Kapicholwa, Masaka, Mbarara ne districts ez'enjawulo ezikoze eki ezeetooloddewo. Era essaawa zino wetwogerera embeera ekyali kya kinnyikaggobe mu maka Kyanja ewa jjajja Ichuli. Wano we tuli nga waliwo ebigere 4-5 okutuuka ku geeti eyingira, naye nga poliisi yamaze dda okuba nga esalako, era nga wetwogerera essaawa zino bamaze okukondendinga off the place, bamaze okugisiiringa nga bwolaba, tumaze okuteekako buriboni bwabwe obwa yellow obulaga mbuno bugamba don't cross. Driver ye tetunnaba nga tumukubako kyamulubaale, naye kigambibwa nti nno wetwogerera nga DPC w'Ekyanja amaze okuba nga atuuka ku location oba ku scene, naye nga aba eyewitness bakyagenda mu maaso okuba nga bayogera kye balabyewo. Kyenyinza okukakasa nti nno omubiri gwa jjajja Ichuli nga bulijjo gwe mbadde ndostinga gukyali mu mmotoka. Waggulu wali enzikiza nnyingi muko, naye ennyumba gy'olengera wakati wali yeeyo amaka ku apartment jjajja Ichuli w'abadde abeera. Era nga right opposite ewaka waliwo apartment empya ezibadde zizimbibwawo, era twali tukola interview ne muwulira nga bakoona. So it's just a walkable distance, 2 to 3 footsteps okuba nga okoze eki ng'otuuse ku kikomera kye kyennyini. Kyenyinza okukakasa mbuno embeera ekyali ya kinnyikaggobe, era ng'abantu ab'enjawulo bavaayo okuba nga bayogera nga bawa kye bawulidde ne kye balabye wano wennyini ku maka g'omugenzi jjajja Ichuli. Ngenda kuwanyongera obbawa update nga bwe zijja za unfoldinga, era ebintu byonna ogenda kuweyongera okuba nga obiraba. Naye nga ndi wano mu maka ge wennyini, emmotoka ekyaliwo, ba DPC batuuse, paatu yatuuse dda, naye nga omubiri n'omulambo gw'omugenzi tebannaguggyawo mu kifo wano wennyini. Gukyalimu mu mmotoka, aba forensics tebannatuuka, ne tujja kuba tukuwa update nga bwe zigenda mu maaso ku kigenze mu maaso. Tumanyi kiviiddeko nnabe eno oba kikwe kino, but as you can see so many people have flooded up the place. Era nga tugenda kuba twogerako ne ba eyewitness okulaba ate mu mbeera zonna kye kigenda mu maaso.